tukwebaza okuba nti weesoolayo okujja okubeera omuweereza mu kitundu kino ekya Kawempe division Kawempe North Constituency. Obusiraamu Kawempe tulina emizikiti gye tukulembera 47. Structure yaffe olukiiko lw'executive lutulako abantu 17 abatwala obukiiko obw'enjawulo, era bwena bamaliriza buli omu ngenda kumuwa omuzindaalo ayogera erinnya lye n'obuvunaanyizibwa bwe ku lukiiko lw'ettwale. Nze nkuze kutuuka wano kino mbadde ndudde okukiraba ekya NRM nti NRM naye esobola okubeera bweti. Hajjati oyo yalina ekipya kyeyaleeta mu kibira ky'NRM. Buli kyalo yakiwa obutebe 50. Nze nali sikirabangako. Ekyokubiri, nze nakyewunyiza nnyo ebbanga ly'empangadde Kawempe kuno nti tusobola okuba n'empaka za Qur'ani nga ziteekeddwateekeddwa ezisomwa era n'omuwanguzi n'aweebwa ekirabo. Ekyo nakyo sikirabangako. Allahu akbar. Ekyokusatu, ffe tulina enkola abakawulukadiini twasomanga buluda zaffe zaali zaggwamu amaanyi, naye Nambi oyo buli Lwakuna ewuwe buluda zaffe yazikomyawo mu Kawempe kuno. Allahu akbar. Ebigambo bya Rasuulu n'ebya Allah nebyogerwa buli Lwakuna. Mbadde sikimanyi nti omuntu asobola okulemerera okuweera omwana nga bamugambye school fees muleke naye ebitabo byo bijje. Olinaga n'ebitabo binnemye. Ku mulundi guno ndabyeko ku bitabo nga kuliko ekifaananyi kya Nambi Farid oyo ng'ayamba abaana baddeyo mu masomero abo abaweereddwa basalizi basome. Kino nkyogera nga sitya gwe Farida nga ntya Allah, sirondanga okwenaalemu. Ndi wa DP kyekibiina kyange, sirimba ngenda kulonda Nambi Farida. Allahu akbar. Ngenda kulonda Nambi Farida. Nakwanye mukwano gwange Amina Lukango oyo abo babiri, era Nambi Farida namubula nino ejengendo balondamu abo bimala okula Nambi Farida nenonda nani Amina Lukanga insha Allah abalala akyankuyega. Kale akati kweyanziza Nambi okujja mu kitundu kyaffe kikyuse, obusiraamu bweyongedde amaanyi, twafuna ne hijja 10 mu Kawempe. Allahu akbar. Hijja obukadde 25. Akati ebintu ebyo tutabyagamba naffe tetwe tusobola kusasula. Oba tusaba Mungu Hajjati Farid oyo amukuume ate amutuuse ku ekyo kyasiga okwagala. Ekisembayo Allahumma amin. Byaruhanga kutuma Nambi muwe wa minisita. Ffe tugenda kumulonda insha Allah. Naye mumuwe Nambi oye. Honorable Nambi oye. Buli omu agenda kweyanjula wano byenjogedde. Byaruhanga sebo. Ensonga yangana okulonda Nambi. Naye kagitwolere olwaleero kagibabulire. Esebo muzeeyi yafiira mu nsiko. Emmotoka yange nenyitwaliramu abantu. Yagiwamba ngagitwala ekiwulidde, naye saali nayo kandi konna kennaje n'abaana 3 nente 7 naye sina kennafunayo. N'olwensonga eyo kyekyanyaana okola naye nga gavumenti ejagala kubanga tulina ekigambo ekigamba sebo, waliwo ekigambo ekigamba kugondera gavumenti eryo kyoyagala ekole ki ekusange. N'olwensonga eyo abaana bange bonna bali awo Nambi abamanyi. N'olwensonga ekyo nze mbeera ku lukiiko lw'ettwale olw'abakadde. Ate abalala olianza okuvulako abali kusaidye. Mulize ebigambo byange nga nsaba bannakawempe mwenna olwaleero olunaku luno lwali lwakukola ndagaano
ne Hajjati Farida Nambi ne Hajjati Madina Nsereko Hajjati Lukanga n'abalala okulabika nti tiiki yaffe tegenda kubaliga. Mwambya Luhanga gye nali wali omanyiyo ne muwala wange Kalaadi namutuuza ne tukkiriziganya era abadde muzikiti gye tubadde leero n'asabira Nambi akalulu gy'atali ntya Katonda namusabira akalulu olw'endagaano yaffe gye twakola era nkakisa bulungi nnyo nti 2026 Hajjati Farida Nambi ogenda mu paalamenti Hajjati Madina Nsereko naye tubasaba bwe mutuukayo ensonga zaffe zibeere nga zokka bulungi. Saba Mukama waffe omuyambi wa Supreme Mufti tukwaniriza nnyo ne imaamu wa Supreme Mufti waali Sheikh Bakisambi. Wa alaykum salaam. Baimaamu maliza ebigambo byange nga mbeebaza olw'obugonvu n'obuwulize gye tuli. Okutaasa kwa Katonda kuli bantu abali ki abali awamu. Mukkirize nga bwe ne mbakulembera mbakulembere ku Nambi ne Madina Nsereko ebinaddirira maaso awo lukwatimi mu luzungu bamiira lukwatimi mu luki era teri muntu yenna Mwambya Luhanga asobola kuyita baimaamu ku positi ya Farida Nambi oba ku ya Madina Nsereko taliyo era bwe bayita bamugamba nze gwe bakubira amasimu sebo tugende kyate mulinnyayo so Mwambya Luhanga nziramu okwebaza n'okusaba baimaamu bo bano bakwagala nnyo era ne ssente zetwakusaba nga tuli eGomba nazo bazituusa obubaka bwatuuka ssebo era mmenyi ziri mu sako zonna zateredde Kawempe muli wa sako yammwe abakawempe sako musituke abo twazima tuteekateeka giro nkinga satifiketi bagifunye n'olw'ensonga eyo nkakasa nti twetesitese bulungi tukwebaza watuberekerako eGomba era ssebo abantu obubaka bwe babufuna n'ebirala ssebo bijja kutuuka tukwebaza otuberekera ekibuga era tukwebaza ssebo twakitambula disitulikiti 20 nga tunooza mu Museveni akalulu nga bannakyewa tetulina nnusu ya muntu neegi era Mwambya Luhanga gwotera otuyambako Mukama wange tweyanziza nnyo genda mu maaso n'okutuyamba. Hajjati Farida Nambi saba Katonda w'ekisa owangula akalulu kakawempe obeere mmemba wa paalamenti musinkeno Hajjati Madina ne Lukanga Allah Taala akole mirako ate mubeere ba ministers Kawempe tumaze emyaka mingi nga tubonaabona Mwami Lugumayo mutusasule mu kutuwaaki ba ministers b'abantu tekiri bwa haramu nga ba minister bombi baawa naffe batusasule. Wasalaamu alaykum salina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nabiteekanga ku TVs ensi esobole okulaba ebizibu bye tusanga mu gye tulaga n'okusaka okuva ewa bakama baffe. Ndi musanyufu nnyo okubeera mu kitundu kino ekya Kawempe North era nga mbagamba bakama bange nga nfukamidde naddala abagenda okulonda for the very first time NRM munonde naye nze siina walala gye nsaka okuva eri President Yoweri Kaguta Museveni kozi ye mukadde wange ye mukama wange era yagenda obikola byonna. Sebo omugenyi omukulu tebakulimbye abamu bwe gugenda okubabeerera omulundi gwennyini ogusooka okutonda omuntu w'NRM naye ng'okulonda okwo Allah nga ye mujulizi wange mugenda kulonda omunnakyewa ate mugenda kulonda omuntu agenda okusaka okuviira ddala mu State House ne mu gavumenti tulabe nga ekitundu kyaffe kino ekya Kawempe North kivaayo. Siina kirala kyonna kyenjagala guno omulimu nagwetuma maama wange ali awo ajja bagamba yansomesa naye nga neewuunya nti naye gwe nakusomesa kati nga bino byokola birala naye nalekawo omulimu gwange okujja mu bwannakyewa okuweereza abantu mu buntu. So nsaba munneesige edduwa yange gye nsaba kwe kusaba Allah ansongeko annonde ajja kubawaliriza abaddu be bonna nammwe mukole ki munnonde. Ebimu ku ebyo byenkola sibikola olw'okuba njagala bululu naye nzize nga mbikola ki nga mbikola. Sebo Mwami Moses Byarugahanga ne General Lugumayo bino already nabibuulira dda Haji
bye ŋŋenda okubasomera naye njagala nammwe nga nabano bawulira mutuyambeko. Abawalimu bano beetaaga ensawo ebakwatirako mu kukola emirimu gye bayita fund eya sako eyaabwe ey'abawalimu. Abataka baffe mubalabi, abataka bakuno bamazeeko emyaka egisukka mu 7-5, famiri zino ziruddeko kuno. Mu nnyumba emu mulimu obululu obusukka mu 10, abamu balina n'2, abalala balina n'3, naye nga famire emu. So twagala okubagamba nti tubasaamu ekitiibwa, tubayise wano mu maaso g'abakama bange, era manyi Mami Moses ajja kuzayo report eri president nti tutandise okwogereza, era insha Allah ne Haji ajja kujja ayongere okwogereza mutuwe akati akalulu. Twebaza hijja, naye ekyahijja nja kusalawo okunyumyamu naawe, era olwedde nakugambye ku nsonga eyo sebo Mwami Kasawuli Seeka, ekyahijja inshallah zijja kujja nga muzeeyi bwe yazikola ki. Njagala okwebaza Mwami Byaruhanga ne General Gumayo, mwebale nnyo okutukwatirako. Thank you so much. Era njagala neebalize Genoto owa CMI, mwebale nnyo okubeera nti mutubeererawo ne tusobola okubeera nga tukulembera ebitundu bino. Njagala okwebaza Mwami Moses olwatonyinyira, okoze ebintu bingi nnyo. Omwami ono akoze ebintu bingi nnyo, awadde abatonyinyira, yasindikako bambi ne ssente zibaweebwa emitwalo 10,000 bwe muba mwagira bajali givewoono. Allahu Akbar. Akoze ebintu bingi nnyo okuyambako mu komiti zaffe ez'Ekawempe division n'ebirala manyi deck chair Mukyala Madina Nsereka ajja byogerako. Waliwo ekintu kye twetaaga okupromotinga emipiira wano we tuli, ze zino modern tafs ze tugezaako okukola. Ekitundu kino Moses kyali mu Ibrahim Sekaja, omumanyi ali mu Red Bulls. Baana nzaala waawano ewaaba Mukodo, mwazimanya famire nga zisamba omupiira. Wano tulina talanta y'omupiira, ze zimu ku nsonga ze tujja okuyitamu mmwe okutuuka ewa Mukama waffe, okuyambako ebisaawo bikola, mumanyi ekyewambogo, ekyokutaano n'ebirala. Tusaba n'akalulu kano kabeere ka mirembe, tukayitemu mu mirembe, tuwangule mu mirembe, ate bannange mwenna tusaba mutusabireko. Mutusabireko essala tebagimma, tugibasabye mu lwatu. Mutusabireko tuwangule ekisooka, ekyokubiri tubeere abakulembeze abalungi. Bwe mugenda okwenyumirizaamu temugenda kwejjusa. Banayinira bamama bange, bamama bange muyimirire bategere wano banzaala. Muzeeyi wange ono muzeeyi naawe bawuubireko babire nti kuno ninako bakadde bange. Bannange ninawo wano maama wange. Maama tola ku salaamu. Sijja kwogeza naye tola ku salaamu. Maama oyo ansabira nnyo, mukimanyi edduwa ze muwaana, duwa zaali za maama. Ze tuteekayo buli lwakuna. Maama neyanzizza mu lwatu.